Alright, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbaniriza nnyo mwena abatulaba ku Mpooza Fizagi TV. Program yo omuvubuka. Buli lw'odaba ku screen yeeyo n'odaba ku screen yo kitegeeza nti program yo omuvubuka abeera akoze eki? Abeera ayimiriddewo. Amanya yeze Hamdan Mido era nga bulijjo akutuusako program ye n'enganzi. By the way nga sinaba kutwala wala nnyo okubuulira bikikansoke muweko briefly ebigenda okubeera ku highlights. Ezigenda okubeera nga zibeera mu programu yaffe ey'olwaleero. Era bwe munanga omuvubuka ali eyatulaba ku Mpooza TV, saagala osobe ekintu kyonna leero basabu meereere programu ya leero bwe ndi omuvubuka leero tosanye kubeera ng'ogisubwa. Nkuletedde ebintu bingi ebirungi ate ebigattako. Era nga mu bulijjo nga sinnaba kwanjulira mulamwa gwaffe kansooke nkubuulire jjukira programu yaffe segmented program tulinamu obunjomero obw'enjawulo nga bulijjo bw'ebeera. Kano nakolera mu kanyumya kafe aka current trends nkuletedde gwe munnanga ali eyo brands za refrigerators oba gwe ali eyo muzimanyi nga fridge. Nkuletedde brands ali eyo omuvubuka ali eyo naawe ayeeyiyo obulamu agattagatta obulamu. Nkuletedde brands zino omanye oleme kutomera okitegeera oleme kutomera brand njagala kuletera fridge zino obeemu nawe ekyokuyiga omanye nti bw'ogenda okufuna fridge egenda okugattako gyosobola oteeka mu ka business ko n'ofuna tovaawo tosebuka kadde mukanyumya kakatokuwa bado olwaleero ng'omuvubuka ali eyo obadde okimanyi gwe wenna omuzimbi ng'oli eyo ng'oli muzimbi owa bulijjo ozimba mayumba obadde okimanyi nti mu kanyumero kaffe kano akatokuwa bado tukuletera practical skills ezikuyamba okugattako obadde okimanyi nti gwe naawe ng'ali eyo tekyetaagisa knowledge w'amaanyi okimanyi nti osobola okubeera ng'osobola okuzimba water fountain obadde ozimanyi kati otuula terera ku TV yo gwe wenna omuvubuka ali eyo tosebuka binayinza kubanga ndikuleetera mu programu eno ey'omuvubuka eri full packed tosanye kubeera ng'okolaki ng'ogiswa. Olunaku olwaleero mu studio yaffe eno siriimu zekka nina abagenyi benzize nabo nina kubeera nga mbawa omukisa babeere nga babeeyanjulira nyinza okubanjula ate n'ensobi amannya gaabwe. Kati ngenda kutandika n'omwami omu oba omuvubuka andi ku mukono gwange ogwa ddyo abeere nga abeeyanjulira then ne ku mukono gwange ogwa kkono nayo ninayo omugenyi agenda beera nga abeeyanjulira. So mukama wange okulaba ku Mpooza Fizagi nze nsinze mukama wange naye ate kati nno gwate si gwe gusoose guno gulinga gwakubiri guno mulundi gwe gwakubiri era mbadde nsaba abali abatula basooka obeeyanjulire bakumanye beeyongere okumanya bassebo ne bannyabo neeyanziza nnyo omukisa guno nze bampita David Kusuubira nga nviiridde buloba ku university bagiyita Africa Renewal University era nga omwami ono atuwadde omukisa byenkola ku university nze manager wa football naye era nkulira bya mentorship n'ebirala byenkolakolayo. Ndi musanyufu nnyo okubeera wano mwebale nnyo. Kale tweyanziza nnyo ndowooza weeyanjulidde bulungi era bakulabye. Kati ku sayidi eno eya kkono ninayo omugenyi waffe omulala naye njagala abeere ng'akola ki ng'abeeyanjulira si mukama wange okulaba. Manya gange bampita Sigaye Christopher ndi musambi wa mupiira era ndi mutendesi wa mupiira ku African Renewal University Sagwe Buloba. Era tweyanziza nnyo mbadde ngenda okujjira ntandika okubuuza nti gwe kitone ki ky'olina abantu babeera abavubuka bamanye being nga sinnaba sofa by the way kale producer waffe kansooke mu mbeera eyo nga sinnaba kuddayo eri abagenyi baffe njagala nsooke introducing omulamwa gwa programu yaffe eno eryalwaleero then abavubuka abali eyo ngenda okugenda okuyisaamu abagenyi bange bano kajojjoji w'ebibuuzo nga bali abatulaba ku Mpooza Fizagi TV mutegedde omulamwa gwaffe ogwaleero gwe tuliko. Then omulamwa gwaffe leero gwe tuliko since this is a youth empowerment program omulamwa gwaffe ogwaleero gwe tugenda okusimbako ennyo essira nti tukoze tutya okutumbula ebitone mu bavubuka gwe mulamwa gwe tugenda okubeera nga tukola ki nga twogerako olunaku olwaleero gwe mwenna abeeyo akulaba. Era ne mu nsonga ebbiri nti omulamwa gwaffe gwa kutumbula bitone mu bavubuka kitegeeza omuvubuka kakati omuvubuka generation yaffe n'eriko omuvubuka wenna olina okuba ng'olina ekintu ekyenjawulo ng'olinamu ekitone guno omulembe gwe tuliko olina okuba n'ekitone ekyenjawulo era ku omuvubuka ali ewo obanga tolina kitone kati ate gweokola ki tolina gy'olaga kubanga ekitone oba n'ekitone ebimu ku bikuyambako nga bulaba current situation yaffe mu Uganda tosobola kusoma bitabo byokka nga tolinamu kitone olina okubeera at least n'ebintu bibiri empapula ebitabo ebigamba ekitone kisobola okukuyisaawo osegera kati mu mbeera embadde njagala nsooke ne Coach Toffa musooke otubuulire abavubuka abali eyo babuulire kitone kiggwe ky'olina
briefly otubulireko ne background ko mu kitone kyekyo kitono. Ekitone kyange kya kusamba mupiira. Yes sir. Naye kati nga bw'ogambye nti omuvubuka yenna olina okumanya ki ky'oyagala mu bulamu bwo. Ebiseera ebisinga oyinza okuba ng'osamba mupiira n'otagenda kuwala. Naye kati oweekozeemu otyo omulimu okulaba nga weetumbula. Kati obula abasambi b'omupiira olumu abasinga kati bali mu coaching. Naye coaching oyo ebiseera ebisinga yeetaaga ng'osomye. Kati nakola social work bachelors. Naye kakati ncoachinga mupiira. Naye okusoma kuno kwanyambako nnyo okumanya okusocializinga n'abantu ddala abaana be tubeeramu. Kitubayambako okubabuulirira, okuggya ebitone byabwe, okubayigiriza empisa n'ebintu ebirala eby'obulamu. So kituyambidde ddala nnyo. Kale tweyanziza nnyo Coach Toffa n'abali abavubuka batulaba bategedde nti omulamwa gwaffe ogwa pulogulaamu yaffe eno guvaayo. Pulogulaamu y'abavubuka era tuli ku bitone. Nabo bakitegedde nti gwe mbaleetedde alina ekitone tagwamu ki. Kati katudde ku sayidi yaffe n'endala. Nze mumanyi nga manager Devi. Naye atugulya ekitone kikyalina. Ekyamazima ng'oggyeko omupiira kubanga nange omupiira ngusobola ogusambira ddala n'okugumanaginga. N'ate mwattunze ndi musajja muyimbi era ndi mukubi wa byuma. Instruments. Wonsanga awo olabira ddala ng'ekyo Katonda yakimpa. Ebimu ku bintu bye nkolera ddala. Ekyo nkirinako obujulizi. Maybe oli nkyaza olulala nga nze kubayimbiramu. Era awo Mukama yankola bulungi nnyo. Ekitone ky'okuyimba n'okukuba ebivuga ebyo awo wendi ddala. Kankubadde omupiira ngusamba. Ate era Mukama ampadde n'omukisa ngumanaginga. Okumanejinga n'ogumanejinga. Yes. Kirungi nnyo nti obaako n'ettafaali gy'okoze eki. Ly'engattako. Y'obeera ogasseeko ku bitone ng'ebyo. Kati munnange oba oli awo kati ndooza kati ate oba nze purezenta wammwe oba kitone kikyennina. Ebitone nina biyitirivu. Olina bingi. Ebitone nina bingi kati ndabira ddala bwe ntandika okubirambulula. Bwe ntandika okubirambulula simanyi oba tuyinza okukola ki ate akadde nga tetuyina. Kati oba mbaweeko kiriwa. Lwaki ensinga okumanya ng'oggyeko abasinga kye bamanyiddemu nti it was my profession, nange nali musambi wa mupiira. Ate nga nasambirako ddala paka ku professional level, nasambirako wano e Uganda, teams ezimanyikiddwa one of the most successful clubs in Uganda, that is Express ne AC Villa. Then nengenda kukona emitala w'amayanja. Nengendako emitala w'amayanja, India, ne walala wangi sijja kubanga nkola ki nga mbyogera byonna tetusoja. Kati poza ekirala ekitone ekirala kye nali badde bingi bye nnina naye ebisinga oba oli awo nyiza obutasobola biisa ku mpewo. Era oyogera ekyo olinamu obukugu. Simanyi kyotegedde obukugu obw'odubiriza. Obubupi. Simanyi bukugu kyobo naye kyonna kyekiri. Naye nga nina bingi ebitone. Naye kweggyako kiri eky'omupiira waliwo kyensinga okumanya. Naye oba oli awo kale inalibadde nti bakolerako awo ebimu ku bitone byennyina mulimu n'ekya badminton munnange owange akitone naye era nawo ndi mukugu awo then ate nina n'ekyobuyiiya nakyo ekitone si buli muntu nti aba ayiiya era nange nekkiririzaamu nti omusajja mugezi nti nsobola okutuula awo nembaako kyenfumiitiriza mu ddakiika ntono ate ekyo nekikola nekiguka naddala ku bintu ebikwatagana ku projects oba ku planning ebyo mbimanyi. Kale kati mu mbeera eyo biri nti omulamwa gwaffe ogwalwaleero tuli mu abavubuka bakozi batya okutumbula ebitone. Kati kooki kansookerewo okusaidia ya kooki. Kuba kooki watugambye oli kooki ku African Renewal. Lately mubadde muli mugundi mubadde muzanya University League. Era kyalimu. Ekyagenda maaso. Kati bayagala tusookereko awo nti abavubuka bano kuba nange kennyini nze nali nsambira Makerere University ngira nazanyako University Football League. Naye abaana abasinga be twazannyanga nabo twali batono nnyo abaavaamu ne tugenda mu makirabu ze tuzanya mu Uganda Premier League. Kuba mwalimu nzijjukira nze omwana omulala gwe nazannyanga naye bamuyita Mayanja Davis naye yaliko ku Express n'Odupalaka kati simanyawo waali. Naye nga University Football League eno eproducinze talents nnyingi
mulimu abaana abavudde direct mu University Football League ne bajja ne bakuba mu ligi y'eggwanga ate ne bakuba ne ku national team. Ngenda kumenyera amannya agasookerwako Yasamugerwa by then nzijukira ali mu Nkumba. Yali azanyira Nkumba. Yava mu University Football League n'agenda paka mu URA, nava mu URA n'agenda ku national team, n'agenda ku pro in South Africa mu yali was it Passport United, something like that. N'ajja ne ku national team n'akola ki? N'abeera ng'akuba. Okitegeera naye nga yava mu University Football League. Kati ni mulimu omuvubuka kati currently bamuyita Nicholas Kabonge. Nicholas Kabonge naye yali ziti naye yava mu gundi. Is it KU? Kampala University. Naye era twazanya mu ebijimu yaffe twazanya ni Makerere University. Nicholas Kabonge yali mu KU. Naye era mwe yaveeyo mwe yayitira kale saazi nali muki asanyira mu URA. Osekera mulimu abaana bangi kati mulimu Tadeo Rwanga ffena tumumanyi national team match. Tadeo Rwanga nazanyako naye being ye yansookayo kuba yali ahead of me. Naye nga Tadeo Rwanga nagenda okumusanga Makerere ng'azanye football league ng'asanyidde Makerere nga yazanyako football league University Football League. Then nze bwengenda okujoyininga namusanga ate ye olwo ng'ate yasuumuse ng'agenza azanyira by then Express nga gyazanyira naye tuka obeera ozanyire mu UPL nokizibwa okubeera ng'ate ozanya University League. Kati nze Tadeo Rwanga namusanga ali mu university era still bwe twazanya I remember it was yali 2014 twalinawo ne East African University Football League inter-universities nasamba ne Tadeo Rwanga yabwe twazanyanga mu midfield ya Makerere twazanya ne Tadeo Rwanga waliwo omulala bamuyita Ndihawe David yazanyirako Victoria University azanyiddeko Maroons lately abadde ali mu kitala simanyi oba akyaliyo mu kitala naye nga ne product yaki ya University Football League. Kati kwegamba to mention but a few bawe bakyogera nti bangi abaana bayise mu University Football League ng'ate oba oliawo tebafuna mukisa gusamba mu masaza tebafunye mukisa gusamba mu second division first division something like that naye nga universities ze zibawa platform. Naye ate ogenda okola nti abo benjogeddeko be batono mulimu abavubuka bangi ate bo bayitaawo okitegeera nga bo tebasobola n'okukimekinga okujja okuba yadde UPL gundi liigi ya Uganda ekulu. Kati mbadde njagala kooki otubuuliremu abaana bano olina nteekateeka ki tukoze tutya okukuza ebitone byabwe nti abaana bano abazanyira kati esaawa zino ku African University nti we babeera nga bafudde kubanga kyemmanyi bwe bava mu university bale bakyakwalifayinga kuba abazanyira university osegeera then tukoze tutya okulaba ng'ebitone byabwe oba nteekateeka ki gy'olina nti abaana abo nabo bashepinga wakati esaawa bali mu mikono gyo okoze tutya okulaba ng'obashepinga abaana bano even after basobola okubeera nga beeyongera n'ekitone kyabwe nekitakomaawo. Neyanza nnyo Medo Mukisa. Ekisookera ddala ffe twazanyiranga tebatumetanira kati engeri gye tuli ku university kati olaba example zobadde oyogera ba Tadeo Bayasa basoma omwana abeera ku university nga tamanyi kyayagala kuba wabeerawo ebisomooza bibeera bingi kati ng'abakyala basobola omujjako ku kigendererwa ki eyo nsonga nkulu so kati bw'obeera mu university olina okumanya kati omupiira ngenda kugusamba naye naagumala kiki ngenda okukola so kati ebiseera ebisinga oba olina okubeera mentored academically kuba kati ensi gye tulimu ya digito kati abe kibayambye okugenda mu maaso kusoma kati tuli ku African New tumentalinga abaana tetubayigiriza mupiira gwokka omwana tulina omuyigiriza ensi etambula etya ekitone kyo kyongeddeko otya bakati mulimu abamu basobola otuuka ku profession nga tebamanyi kusoma bamuwa some contracts nga sobola zisoma so bw'aba eno ng'ali well groomed ng'alina education yemala kati ffe tetuliko ku African Union njo ajja samba ku university ne wali baba amaze abamu tebatuuka mu maaso kisobola okugaana ne tumufunira omulimu naye ng'ali ku mpapula ze kati bakitegeeza tulina omusomesa omupiira sikirire ne tugyongerako then n'ebitabo bino bino tubyongerako abajja beera successful nnyo oba omupiira gwe tosobola gusamba nga tosoma abasinga bafa yirinze kugenda ku professional oba okulakulanya ebitone byabwe butasoma
kuba kati omupiira guli administrative si kitone kyokka ne talent olina okujongerako ebitabo beera ne skill kati ffe tuliko ku African Renew tumusomesa omwana n'asoma n'ekitono ne tukiyambako n'abeera successful so kati nze nga nze coach tumentalinga nnyo abaana okuva mu eyo stage kuba eyo stage ebeera nzibu nnyo ebisomoza bibeera bingi abalina okuyiiya olumu na school fees ne zimubula kati ffe tumuwa tuition n'agamba kati Obama agenda kusomera bwereere then tulina okulaba nti asoma then ekyo tukyongerako eyo idea nnungi nnyo kubanga abavubuka bangi ate naddala era coach ne mu nsonga eyo ne manager kibindi mwenna muli ku Semu University nti abaana bangi ebiseera ebisinga bw'aba n'ekitone essaawa eyo tathinkinga beyond okitegera nti ekitone kino being ate ddala bino ebitone ekitone ky'omupiira nti essaawa yonna osobola ofuna career threatening injury okeera ekyo omenyesa okugulu omusawo n'agamba ne bw'onaayunga tokyakusobola okuddamu okubeera nga kati osamba akapiira naye then bwe kiba nga kituuseewo ki ekiddako awo wegenda okujja nti bw'oba wasoma ng'olina empapula zo wekigenda okukola ki okukubatirako nti kati example gyengenda okuleeta ndooza yambika ennyininyini wakakati nze letiri nafuna injuries okubeera nga nkola kingamba kapiira okitegeera naye ate ekinyamba nti nalina empapula nti nange nina ssebo nina bachelor's degree okuva e Makerere University weewaawo kakati awo mpozi kokitofa naye simanyi degree ye na manager David oba zaawa naye nange ndi proud okugamba kituufu so mukama wange nali ku ndege era kochi waffe yali awo mule bulungi kochi komakeki nange nali kochi waffe wanasanyirako ko naliko naye ku ndege timu yawe yali bambi mukama yange naye yali musajja mulungi nnyo mule mirembe komakeki kati batuguluminga nnyo kati n'ensonga eyo abaana bano tebola tutukesene tucreating house academy kati ngere mulaba Buloba Sports Academy kati abaana bano twagala kubatandika nga bakyali bato kuba ffe twafuna ogwo mukisa era wenyini coach njagala nzijeko wenyini awo nti mu nsonga eyo guluminga abaana nga bakyali bato era sikijjaawo kiri kale tetugambye na bakyazigyo okugendeji naye we Makerere esigala ntebisekamika naye tabakubange eddiwa ne muyomba atewa tabakubange eddiwa ne muyomba kati mu nsonga eyo bagi njagala nkomewoko wakati bingi bana bale twetogerako aba university segeza babeera bakoze eki bavuddemu naye bwe twogera ku kya academy kuba emiri gy'emito gino abaana bano abato bano be bavubuka ne bafuuka baki abavubuka kitegeeza omuvubuka ono bw'oyagala omukwateko ng'amaze okuvubuka olumu omusanga yakyama kagulu ate ogeza okagulu akamenyeka bumenyisi naye emiti gy'emito egyo omwana oyo bw'omukwata okuva eno wansi ng'omushepinze bulungi eno waggulu abatamenya nekyagala musaaba akolaki abakimanyi ye mpozi ndaba mbadde nagenda kubuuza Buloba brief soko tubuleko Buloba Sports Academy coach Buloba Sports Academy sangibwa Buloba nga ku university kati botuka Buloba mu town nga ku police mogina ku university ya African Renew era tuli hosted awo to training era ku university ya hosting awo network sawe so Buloba esangibwa naye nga ekigendera kyaffe twagala ku transforming abaana bano kuba osuubi kuba ffe tebatuwanga suubi tugamba amwana omundo we tumutandika kijja tuwa ekifaananyi ekirungi for example olaba academy ya Elkambio ekola emirimu muyitirivu nnyo omwana ava kweyo academy ng'amanyi kyakola nga n'omupiira agutegeera so naffe twagala tugenderemu ekyo ekifaananyi kati nteekateeka kize mulinawo sofa ez'abaana abo okubeera nga mukola ki nga mugezaako bashepinga okubeera nti bwebavubukira okutuuka mu leveni y'abavubuka nga balina mubashepinze mu kyokulaba nga basitiikingira ku kitone kyabwe baleme kubuzaabuzibwa ndowooza ekisinga obukulu abaana abo tubayigiriza eddiini ekyo kintu kikulu nnyo nkansubira endooza temusosola temwayinza okulaba nti ate owentalabuuzi tugamba tubayisa mu mbeera eri holistic naturing nti etwala buli kimu
okubeera social dini kati dini oleeteramu discipline mwana abatalina discipline batalina gyalaga kabere nga omupiira agumanyi ate ng'ensonga nkulu ya discipline nti mu bitone byonna it doesn't matter kitone kiolina okuba ne discipline for you to prosper bw'otaba na discipline tulina abasambi betumanyi twabeeranga nabo ng'omupiira agumanyi naye nga talina discipline talina gyagenda kati abaana bano twagala tubakwate nga bakyali nti mistakes olusanga tuze twakola bamere zikola kyobula nga kintu kirungi nnyo ebiseera ebisinga nti omuntu bw'obeera mu field gy'olimu nga naawe kyewayitamu ekyakujja ku mulamwa n'ekyakutera ku mulamwa kyangu nyo kinsoolinga mu baana bano for example nze n'ebimu lwaki nkola program eno muvubuka abasinga baali bambuuza nali musambi wa ddiba lwaki saakola sports ekyamazima nze okusinziira ku guli passion yange weeri nalaba nga bwenkola sports oyo talina wagenda kugattiraku muvubuka naye nga bwenkola program eno ey'omuvubuka bingi nti nina ensobi nnyingi ze nnakola mu bulamu ate nsobola okujja nempa advise abavubuka bano ate bwe batakola ki kati nayagalanga nnyo nti ne youth empowerment program kimbeera nga atlist abavubuka nina wemba impact nga positive nga nakyo njogera kyenyugatta ki bulamu bwabwe kale kati mumbeera mbadde njagatogereko kone ku bitonde ebirala kati era musonge kansooke nkomewo manager Devi ewuwo wayogedde ku kitonde ekyokuyimba n'okuba ebivuga nkati njagala otugulire ekitonde ekyo omwana kuba abaana gye bali abavubuka bangi naye ng'ayagala nnyo omuli nga ye ebivuga byasinga okwagala nga byagala okuvubukamu osige oba ayagala kuyimba kati mbadde nsaba otubulire biki abaana bye balina okukola ki okubeera nga bagoberera kakati omanyi abantu tuva mu background za njawulo ngenda kuwa just a brief story nze zemune nakulira wantu wabanaku naye waliwo ekintu ekyanyamba ennyo be bantu abaali banneetoolodde abantu abandi okumpi n'ekkanisa sigendangako nja kugamba nti sigendangako ku music school yonna mu Uganda naye nafuna opportunity eyigira ebintu bino mu kifo ekimu era nabiyigira ku kyaki okitegeera though in the near future I think 2 years back ate nasoma online nensoma introduction to theoretical music okitegeera naye obulamu bwonna bwe mpitiddemu mu kitone kino ekyokuyimba n'okukuba ebivuga nsobola okugamba nti mbadde mpweebwa opportunity abantu ab'enjawulo okitegeera of course wali abazadde nga bo basobola okukwata akasente ne batwala abaana baabwe ne bayiga in a music school right now mu holidays kati abaana bali mu holiday nze already nina abaana bentendeka waliwo abazadde bannesigisa abaana olw'ensonga nti basobola naye nze nanze gamazima nze just mukama ndooza yampa mukisa nembeera surrounded by the right people mu kifo ekituufu nenfunira opportunity nebintu ebimu abantu bye balina okukola oba abazadde bye balina okukola okupushinga abaana bwe mu bitone ebimu ebiti ekisookera ddala kubaagaliza kankubuulire tosobola kupushinga muntu nga tomwagaliza right now academy eyo gye tuliko abaana tubaagaliza tubawadde opportunity ate twagala bagifunemu mu ngeri yonna n'obulamu bwabwe okukyuka so kiva ku foundation y'okwagaliza omwana oba omuyina ewaka mu holiday ng'eno kintu kyoyinza okumwagaliza kuba Katonda awadde ebitone bingi then w'omwagaliza ogenda kunoonya wasobola okubeera a lot of musical practices are going on essaawa zino omwana mwagalize osobola omukwasa abantu abatuufu ne bamukwasaganya ekitone kye kijja bakibangulwa but also omwana okutuuka watuuka ngenda kuddayo ku nsonga ya discipline wayogeddeko omanyi newemba nga nyimba ntya naye nga sirina mpisa oba nemba nga nsamba omupiira ntya naye nga sirina mpisa sirina wesobola kutuuka abantu bajja kuntunuuliranga bandeka awo olw'ensonga nti njogera bubi sibawa kitiibwa sikwata budde so abaana baffe baneeno era bo ebintu ebimu bye balina okukola okutuuka we batuuka
empisa kintu kikulu nnyo era nkubiriza abo bakwasaganya abazadde abasomesa abaana bange mbeeko engeri gye bubayigiriza empisa kubanga empisa kintu kikulu nnyo empisa it is one of the most processes of mentorship omwana omuyigiriza empisa engeri gyeyisa mu n'ebisigadde oba omumentalinga era oba omutaddeko ettaffaali engeri gy'agenda okubeera mu maaso eyo ekyo kyakubiri kwagaliza mpisa bazadde kubapuushinga kankubuulire buli muntu yeetaaga omuntu omukwatako kati ye ng'omwana tasobola kwetuusaayo gy'ayagala kutuuka naye kennyini sandisobodde kutuuka wendi singa abantu abamu tebankwatiraku but mu eyo process ogenda okulaba nga ebintu bingi bibeerawo though ekyokusatu ye focus omwana yenna oba omuntu yenna alina okumanya njagala ki kyenjagala bwe kiba kino kyenjagala nti nsobola okuyimba njagala kuyimba that passion okuteekayo omwoyo n'ofokasinga mwogedde ku basambi b'omupiira abamu abalemeddwa okusamba omupiira okugufunamu ate nga bafunye opportunity oli naafuna opportunity naye natagikozesa bulungi focus tebafokasinga abamu tetwagala tetumanyi na nnaku yaffe naye nze nagambye nze muganda wange nze nakulira wabi so kitegeeza opportunities zonna zenfunye mu bulamu balina okufokasinga nenzikwasaganya mu ngeri mukama wange nze nakulira mu organization ey'abamulekwa an orphanage Africa nakulira Bethany mitala w'emayanja eyo ng'ate nina abazadde sinti bazadde bange baali bafu nedda jinga gye balina nga tebasobola kunkwata inaanza kujumba nyuli chana cha mkaka ngwaro kunuma kati ngende okugamba kujikwata omanyi nawo katonda ansabiriza mukama katonda nkoze bulungi zo sente naye nga sitya kugera gye nakulira sitya kugera mbere gye nayitamu kubanga ate awo mukama we yanzija mukama katonda yanzija ate nabako wantuusa naye mulimu ebintu ebyo byenzize nga nkonsideringa okubeera ebikulu era ebyenjawulo ate era nga byenkyataddeko essira kubeera nina gye njagala okutuuka so n'omwana ali eyo oba omuzadde oba omuntu yenna andaba mpuliriza ebintu ebyo bikulu empisa kintu kikulu kosa abazadde opushinga abaana baffe kikulu okufokasinga kikulu teri kirabo kyosobola kuwa muntu nga kumusapootinga mu kintu kyayagala kukola ate manager oyogedde point eyo byonna tujja kubyogera tujja bikola abaana bajja kwewaayo nga balina ebitone byabwe byebaagala okutumbula naye ng'omuzadde ali eyo atolaba nga tosapootinze mwana tetulina kye tugenda kubeera ngakoze ensonga egenda okubeera enkulu ng'omuzadde ali eyo atulaba bw'olaba omwana we oyo ng'alina ekitone ky'alina bambi omwana omusapootinga omwana oyo buli w'omusapootinga n'omwagaliza bwe gwagenda okugjako amaanyi nti olaba mumami obadde ali anzikiririzaamu kitegeeza nange nsobola okukola ki obakkirizamu fenna abalina bwe tutuuseeko sijja kulimba akaliizo ndaba nze mu kalye yange yonna nti olwamala oguladuwetinga ku university nadda mu kapiira nensamba mupiira naye tibingi nti era obulamu bwange bwonna nti olaba nti era nanoonyako emirimu nga nakaguladuwetinga negibulaba naye atlist era akapiira kankubirawo kekiraba nebyandisaasitaavinga nga nnyo mu bulamu ate ne muzadde wange bazadde bange bonna bankubirizanga naddala muzeere yaŋŋambanga nti asomanga bw'osamba akapiira ekimu ku byo kiri kuyamba yensonga lwaki nti ndi kyendi kati nti omupiira natuuka nenfuna zinjali nenkuteeka ebbali ate nembeera kati nga ndya ku mpapula zange nti byonna era birina we bikoze ki webinyambire naye abazadde abasinga bali eyo abaana bwamune byagenze kasaawa wawulira kuyagenza ali eri ayimba akola ddoboozi nti ate oyo muyaali agenda nnyo kati abazadde tuyambe abaana bano okusobola okubyala kukola ki mwamungi nosookerwako okulaba nga mutumbula ebitone by'abaana bano ffene tunabyogera nga mmwe temwewaddeyo nga abazadde sapootinga abaana abo ti omwana waaba nti ayagala kuyimba alina kamusiko instrument kasooka ayagala ti omuyambemu muyambe oba osinga okusomesa mubulire ti omwana asamba mupiira muyambe akagato kakole ki kamugulire okimwagazise bannange tubirabako kati essaawa zino teriiyo mulimu gukyasinze kusasula singa bya mizannyo naddala omupiira omuzannyo gw'omupiira ekitone ky'omupiira kibakusanyisa omwana babasasula wiiki omwana ng'asasulwa $1,000,000 mmeka ewiiki
obadde okimanyi nti omuzadde aliyeyo nti omwana yasobola okuddabulula famire yo n'ekika kye nga ye omwana omu bw'oba singa obeera wamusapootinga naye bw'omudisikalegingana omukimuggyako ogenda kuba ne bwe temugenda kifunamu ate n'abazadde abali abatulaba nti esaa zino omwana bw'omusapootinga kati baye for example ebitone ebyenjawulo obadde kiba nti omwana asobola okusomera ku basale nti sente ezaali baddewo zawali basasulidde ono omwana ezisasuliramu badoobe omwana nabenga ekito kisobola okukola ki okubeera nga kimulabirira nga kimusomesa nawe omuzadde n'obeerako woowumulirako ng'okkakkanira however mulimu n'abazadde abamu ze kati ng'omuzadde owange nze nali nva mu P7 essomero lyajjako nga limpa basale samba mupiira bajja ne bankima ewaka muzeeyi teyaliwo waaliwo maama n'empapula nga bazireese ezisayinize muzeeyi olwajja n'azitunulako yaŋŋambirawo neddase tolina ye muzeeyi yagamba weyangambanga obusobozi nkyawulina okukuweerera saagala ozime okubasa naye yalina ensonga oye yalina ensonga ng'agamba nti omwana bw'agenda ng'asomedde ku basale kitegeeza obudde bw'abeera nabwo bw'omukibiina butono bingi nti essomero liriire limusasulira bwe bamwabale bamugira mu kibiina they don't mind they don't care nti oba oli mu kusoma bo tebafaayo naye ate omwana yeesasulira fees oba oliawo baddembe okugaana nti asijja genda mu kisaawe erina osukula ki erina okusoma okitegeera kale kane mu mbeera eyo kasooke tugendemuko mukuumulamu katono nnyo tugenda kuba tukomawo n'akanyomero kaffe aka current trends. Kale mbaniriza nnyo mwenna mu kanyomero kaffe kaneeno aka current trends era nyongera okubajjukiza mu abavubuka abali eyo abatulaba nti ekyenjawulo ekiri mu kanyomero kaffe kano aka current trends tukuleetera ebintu ebibeera biriko ebibeera bitrendinga tegwe omuvubuka ali eyo otambule n'omulembe. However ekyenjawulo ekikiriko nti nkuleetera ebintu bino nze ate nenkubulya n'engeri gy'osobola obikozesa dde bye biriko ebitambula n'omulembe nenkubulya engeri gy'osobola obikozesa n'obeera ng'omuvubuka ali eyo ng'okola ki ng'ofunamu 10. Tetukuleetera bintu bino twogere bwogezi nti bibiriko otambule n'omulembe nga bya kinyumu. Tulondamu ebyo bikugattako value nga gwe omuvubuka ali eyo. Kati olwaleero nga bwe nabagambye bwe nabawaddeko ka brief insight eka programu yaffe eno ne mbaga ntugenda kuwa current trends tukuleetera brands za fridge eziriko gwe omuvubuka ali alina aka business ko nti oyagala kutandikawo byakunywa naddala abakyala nti ogatandikawo nti oyagala kutandikawo byakunywa okamula obutunda bwo ogira omunanaasi nti ogweyiiya olina aka business kawo kotandikawo naye weetaaga fridge brand kitukuleetera eziriko omanye oleme kubeera ng'okola ki ng'ogenda okutomera tukubuulira obeeko ky'omanya nawe obeereko oleme genda ng'oli naive about that. Katonda kolwayo tugenda kwogera ku brands za fridge ezyanjawulo era nga ngenda kusooka ne brand ya LG. Brand ya LG eyo ndoza abasinga mukola ki muzimanyi ezina brand ya LG emanyikiddwa nga okubeera ne gundi ne advanced technology okitegeera era bw'oba ogirebe kati zirimu ebika it doesn't matter gwe kiki oyagala kuba mulimu ez'akasente ez'akabeezi daboddo mulimu zisingoddo mulimu empanvu mulimu ennyimpi entono ennene kati gwe kiri gy'oli obusobozi bwe buli luddawa we buli ate nga zibeeramu n'ebika LG ezo nti babeera ne gundi mulimu deep freezers mubeeramu ne zino fridge eza bulijjo kati gwomanyi then ne tubeerawo ne brand eya Samusanga naye munnanga aliyo osobola n'obeera ng'ozichekingako tukuleetera brands zino ez'enjawulo nawe olowooze nti bw'oba ogenze mu katale okubeera ng'onoonya fridge nti osobola kumanya ki bw'obeera ne variety nawe weerowooza n'obeera ne choice no coming up with the right decision okitegeera mulimu waliwo ne gundi brand eya Hisense brand eya Hisense abasinga Hisense eno mugimanyidde nnyo mu screens mu flat TVs ezo brands ezo teziri mu gundi ma TV gokagoka gye muzimanyidde bakola even different products zibakuteera katale naye kyekimu nga ne LG naye erina ne gundi z'ama TV era kyekimu ne Samusanga then waliwo gundi brand eddako ya Hitachi Hitachi nawo era bamu bagimanyidde mu kola ma TV ne mugundi mu fridge gye ziri ennungi kale kati ezo ze brand ezo bali awo kati eziri main eziriko kati abasinga ze mumanyi kati nkuletedde wano ne brand obulala
obutonotono ng'ate bwe buli budget friendly gw'omuvubuka ali eyo nga si kakasente kangi nnyo. It's a budget friendly and it's a growing brand. Kati buno budget bwe bulimu ka chick chick eyo abasinga mugimanyi, simanyi oba mugimanyi, si katale temanyikiddwa nnyo nti oba nti mugimanyi bangi, naye nga weeri chick eyo nti eri budget friendly, nti ekozesa akasente kati akasente katonotono, osobola ofuna akasente katonotono nobeera ng'ogifuna. Then wabeerawo ne Sayona, nawo ka brand yako wekali tekamanyikiddwa naye nga kakasente kasaamusaamu kasobola okubeera nga kakola ki, nga kakuyambako gwe munnange omuvubuka ali awo. Waliwo ne gye bayita is it Aiwa oba nkyogedde bulungi, it's AIWA, Aiwa. Eyo nayo brand nnungi weeri awo nga tekalinako budget friendly. Then tuyinamu ne Rochi, that is ROCH. Rochi nawoko wekali ne mubeeramu n'obulala wano bwe bayita mulimu, tuyinamu SPJ. I can testify, nsobola okuweerako testimony ku ka brand ka SPJ. Ka brand kalungi nnyo, kagundi kalungi nnyo ako ka brand ka SPJ ka fridge, ate nga tekakola sound eri awo, tekaleekaana, okitegeera, tekalina sound yonna, kalungi nnyo okateekewaka ate nga kasente katono nnyo. Osobola okubeera ng'okafuna ku mitwalo ndoza I think nga 45, osobola okubeera ng'ofuna ka brand yako. Ne mubeeramu ne T-Cell, nayo T-Cell naye eyina, osobola okubeera ng'okafuna. Mubeeramu ne waliwo gye bata media, it is MIDEA. Ne mubeeramu ne brand endala gye bayita Gipas, GEEPAS. Osobola okubeera nga nawe okola ki, gwali awo muvubuka osobola okubeera ng'obusaakingako awo, osobola okubeera ng'obufuna, okitegeera. Kale fridge ezo tubikuleetera brands ezo tukubulya na otya bw'osobola ozikozesa okubeera ng'okola ki, ng'ofunamu akasente. Omuvubuka ali eyo atulaba, osobola okubeera ne kabiri, it doesn't matter ne wobeera ng'olina kabotikiko, osobola okuteekawo fridge eyo n'obeera ng'oteekamu ebyokunywa eby'enjawulo, nawo kabeera ka side hustle ko, osobola okubeera nga botiki yeeyo nga ye main source of income, naye nga ne fridge eyo bw'ogiteeka n'oteekawo ebyokunywa byo, era osobola okubeera ng'okola ki, bw'oyingiza 10, akasente ako osobola ate eno okujja eno mu gundi ku fridge, osobola okagattako ne kabeera nga kakusasulira rent w'omwezi ogwo, kitegeera. Katukuleetera ebintu byonna tukubulya nawe oyinza bikozesa otya okufuna akasente. Kazeni brand za refrigerators tuzikuleetera naddala gwali eyo ali mu business ng'olina restaurant, nti fridge ezo tuzikuleetera brands ezo, osobola okubeera ng'oziteeka mu restaurant yo, n'obeera nga nawe olina customer service ennungi, ti omuntu omuleeta ekyokunywa nga ddala kinnyogoga, bw'agamba nti njaga kinnyogoga tomuleetera ate kiweweera, nti ate fridge yaffe, nti ate munnange yafunye obuzibu. Tukuleetera nawe omanye ebika biki by'osobola okuteeka mu restaurant yo, nammwe abali ewo, naawe it doesn't matter, naawe omunga goli wa household, osobola okukwata ka fridge ng'eyo n'omanya brand ki entuufu gy'olina okuteeka ewaka, esobola okubeera ng'ekuyambako okugonza obulamu, okitegeera. N'aba hotels abali eyo, osobola ofuna, tukuleetera ebintu bino ne tukubulira na bitya bw'osobola okubeera ng'okola ki, obigattako. Kati gwe omuvubuka ali eyo oba omwana omuto oba omuwala, osobola okufuna akafo mu kibuga n'oteekawo ka fridge ko n'otandika okubeera ng'osalaasala fruits, okitegeera. Fruits ezo era nga mukimanyi mwenna abali eyo nti fruits ezinnyogoga ne zookya ziba za njawulo, okitegeera. Kati gwe omuvubuka ali eyo bw'ofunye ka fridge ko ku mitwalo gyo nga 35 ku 40, okitegeera, osobola ofuna mu kifo mu kibuga w'okateeka n'obeera ng'osalaasala fruits zo n'okateekamu watermelon, fene n'ebisigadde, n'oteekamu fruits ezo n'obeera ng'osobola okusinzirawo ng'otambuza fruits ezo mu arcades ez'enjawulo, era osobola okubeera ng'okola ki, ngero ojjamu 10. Kale ne mu nsonga eyo, ne mu mbeera eyo abali eyo abatulaba abavubuka, badde njagala kati mbatwaleko mu bimu ku kitundu kyaffe ekisembayo ekya puroguramu eno. Kale, alright. Tukomyewo mu kitundu kyaffe ekisembayo ekyabagenyi baffe bano. Kane mu mbeera mbadde njagala tutandikiremukko mu kitundu kyaffe kino ekisembayo. Mbadde njogera being nti tuli ku mulamwa gwa bya bitone kuyambako bavubuka kutumbula bitone. Badde okusinzira ka story producer waffe katunyumirizaako emabega kawo. Bwe mbadde njagala okutandikirawo ki wennyini. Producer waffe agenze n'agamba nti bayina omwana eyali yabachallenging nga alina ekitone ekyenjawulo.
Nesa wazunenga tamanyi chikyalika naye kumanya oba omupiira yagufaako bakyagenda maaso nako. Awo nyinyi mwe njagala okujjira. Toyinza okwesanga ng'ate ekitone kye yalina ekyo eky'amaanyi ng'ate okolya omupiira yakola ki? Yagufaako. Okitegeera? Naye ezimu ku nsonga badde gyatugire ezimu ku nsonga eziremesa abaana bano okugenda mu maaso n'ebitone byabwe. Nze ensonga nze ngenda osookera ddala obbawo ensonga eyange. Then nzije manager David otuweeyo eyo ne coach atuweeyo. Nze ensonga gye ngenda osookerako ddala ku mwana oyo producer affe gy'atumimirizaako. Ensonga emu ekyasinze okubeera nga ejja abaana ku mulamwa ku bitone bye bayina ng'oba oliawo nange ekirinako experience nti nze mu kalya yange yonna eyali esamba omupiira ndaba nabo navubuka nabo nga tusamba omupiira naye abaana enamba esinga sigamba nti nze yali abasinga. For example ku kyalo kwe nakulirawo kitemu kasayeko okugombolola twakulaniddeyo abaana baali bangi naye ndowooza nze omu eyavaamu okukuba ku ligi y'eggwanga erya Uganda nengendako ne ku profession nempirako nebweru wa Uganda naye nga sigamba nti nze yali asinga ekitone mwalimu abaana bangi abaali balina ebitone naye erimu ensonga eyali enkulu eyabajjamu abaana abo baafuna obuvunaanyizibwa nga bakyali. Twabeeranga n'abaana abavubuka ekitone akiina yazaala mulimu abaana twabeeranga nabo ku myaka 18-19 ng'azadde. Kati omwana oyo agenda kutuukira myaka 18-19 abaana aba akyali eno ku levo y'ekyalo wakyazannyira. Kitegeeza ku byekyalo obeera okyazannya bintu byakunyumirwamu. Kati oba ozannya bintu byakunyumirwamu ng'eka ozadde omwana oyo naye omukyala n'omwana ogenda kutuuka nga tokyasobola kusamba mupiira guwabudde ng'olina okunoonya ekikumi ogezeewo famire yo. Y'emu ku factors ezijja ku baana ki kati nate n'ebirala bavuga balina okumanya okusoma kuno lwaki njagamba nti okusoma kulungi. Okusoma kuno okubeera nti kulungi si kusoma busomi kubeera nampapula nti kuli kuyamba mu maaso ofune omulimu. Okusoma kuno kukuyambako okweteekateeka nawe okumanya ky'onaabeera mu bulamu. Okusoma kuno kukuyambako okwewala unnecessary buvunaanyizibwa. Otegeera obuvunaanyizibwa obwo buli obuteetaagisa. Wakati osanga nange nali badde omu ku baana abo nange osanga nti ku myaka 18 nali badde nakola ki oba oliawo nazaala naye nze ekyannyambako nti okusoma nabeera nnyo mu kusoma nti nalina ekirooto nga njagala nsome bantikkire ate nga nina ekirooto kyosamba omupiira naye saalituuse ku kirooto kyange kisamba omupiira singa nali sisomye. Kitegeeza omwana atasomye muvubuka abeera n'obudde bungi obulabankana n'ebyabakyala. Okitegeera kati muntu ataliko olabankana n'ebyabakyala kwanza omuntu asonyi oyisawo kano akantu kano nze abavubuka bali abatulaba nga ndi kumpewo to be honest njogera mazima. Nze natandika ebintu byoga nti ndabenkane n'abakyala nti omulundi gwange ogusooka nali ngenda joininga university. Kitegeeza I was mature enough nga nekyensobola okukola nkola ki nkimanyi tinali nina wentuuse n'osanga nti nange singa natandika olabankana n'ebyabagirlfriend bino ng'akyala saalituuse we naalituuse n'okusoma saalimazeeko n'omupiira saalibaddeko wentuuka mu kitone kyange. Kitegeeza mu kulabankana omwo mwogenda okufuna ki obuvunaanyizibwa obuteetaagisa. Kati mbadde nsaba manager David nawe otuweeyo ensonga biki ebiviirako abaana bano obutalyongera ebitone byabwe mu maaso. Kakati njagala tukikkirize nti waliwo abantu abava ku mupiira nga babadde tebaagala naye nga waliwo ebibalemesa. Kituufu. Ogedde ku nsonga y'obuvunaanyizibwa obwobwangu obuteetaagisa abavubuka bwe bayingirira. Naye n'ekirala waliwo ensonga endala enkulu eya addictions. Olaba abasajja baffe oba abaganda baffe abasamba omupiira abo abaana abamu be tukwatagana nabo bali addicted ku bintu bingi ekyokera ddala ebiragalalagala. Omwana abeerawo nga yetalooza nti asobola okuderivalinga n'asamba omupiira nga talina kyakozesebwa. Kati ate mu professional football jjukira balina okukola medical tests. Ne mu Uganda wano eno munnange mu Africa ekintu ekikulu nnyo ennaku zino tosobola kukuba pulo nga health wise toli stable, mentally nga toli stable. Okitegeera lyezowa omwana asobola okuba nga alikola naye nga ate wava kuzowa alina ebintu byakola ki byakwasaganya ebiragalalagala mayirungi njaga biki okitegeera. Kati ebyo ebintu byaffectinga delivery y'omwana ku kisaawe oba ayagala oba tayagala, whether you want or not somehow
delivery tegenda kuvaayo bulungi olw'ensonga nti toli stable. Era nze nkubiriza nnyo abavubuka naddala abavubuka abalina ebitone basigale nga bali hambo bafokasinge ebintu ebyo si birungi kukozesa. Tulina mikwano gyaffe abamu betwasambanga nabo omupiira ebyaddala nga balina talent naye nga bali basinga okunywa omwenge be basinga okunywa enjaga okitegeera. Kati mugenda otuuka ku kisaawe bami nga tasobola kati ate nga mmwe ate basinga mmwe musobola olw'ensonga kati ate gwe n'otwala opportunity ye okitegeera ate nga yandibadde yiye nga kyekituufu. Kati ate n'ekirala teri kintu kirumanga kurekomendinga muntu ate n'akulabisa bubi. Ba coaches ne ba managers ba supporters bagenda ne bakwata players abo nagamba oyo omwana gwe tulina yakola ki n'omwana n'atuuka eyo n'atasobola kukola kidelivery olw'ensonga nti ebintu bino bimulemesa. Kati ate report n'ebambi n'alabika bubi. Kati rather akuleka gwe atasobola kwekwasaganya ali addicted n'osindikayo mulala omuntu n'atwala opportunity. So nkubiriza baganda bange abavubuka abaana abalina ebitone ebintu bino ebikuba tubiveeko kubanga bigenda kukulemesa wetwagala okutuuka. Kale katugendeko Coach Toffa otubulirayo naawe ensonga emu ku biki ebiremeseza abaana abo abavubuka okutumbula ebitone byabwe. Ebisinga ndowooza abakulu babyogedde naye nze ndowooza commitment. Commitment kikulu nnyo era oba oyagala okwongera ekitone ekyo beera committed. Kale tweyanzege kale ne mu mbeera eno mbadde njagala tugendeko mu kanyomero kaffe akatopo wa badde era nga bwe nakusuubiza mu kanyomero kaffe kano akatopo wa badde. Kale mu kanyomero kaffe kano akatopo wa badde olunaku lwaliro nga bwe nakugambye nga pulogulaamu yaffe netandika nti tukuleetedde gwe omuvubuka ali eyo omuzimbi ng'oli ordinary muzimbi okimanyi osobola okwongerako skills zo nga bwe kali nti mu pulogulaamu yaffe eno eya topo wa badde tukuleetera practical skills omuvubuka ali eyo obeereko nayo ne byogomba ne byokoppa okwongera ku kitone ekyo gwe kyolina gwali ekyokuzimba. Olunaku olwali tukuleetedde water fountain okimanyi gwe omuvubuka ali eyo azimba osobola okuzimba water fountain. Kale beera ku pulogulaamu yaffe eno ogenda kubangula mu kanyomero kaffe akatopo wa badde engeri gye yazimbamu process by process tugenda kuba nga tukulaga buli kimu engeri gye yazimbamu water fountain eyo. Omuvubuka osobola okubeera nga nawe otandika ozizimba ate ziriko akasente okitegeera n'obeera ng'ofuna ekyokulya. Kale mu mbeera eno badde nsaba abagenyi baffe bano nga tunagira mu kanyomero kaffe akatopo wa badde babeere nga batusiibula. Kansooke ne manager David. Nze nebaza nnyo GTV olw'omulimu ogw'amaanyi gwe mukola. Mwebale nnyo ku reaching out era programu eno abavubuka ndowooza tesobola kuleka kyekimu erina okukyusa obulamu bwo oba oyagala oba toyagala. Mwebale nnyo mwebale ddala kutukyala. Kale amiina. Kale Coach Toffa sibula batulaga eyo. Nange kyekimu nsobola okwebaza GTV olw'otuleetako wano eno n'okwongerako nti abavubuka wano eno temupaayo na gye muli mulemereeko. Tweyanziza nnyo tweyanzire. Hello.
cuy. Itu ko bigyan ko ng amno. Ko ba bigyan N'olwensonga eyo njagala basibula mwena abavubuka abadde naffe ku pulogulaamu yaffe n'abadde batulaba kuva gye yatandikidde paka gyekombekeredde. Buli lwamukaaga niko kujukiza nti pulogulaamu yaffe nebeera buli lwamukaaga essaawa mukaaga ez'emisana netwadde lupiti yayo buli lwa Sande era siwa essaawa mukaaga ez'emisana era tojjanga okwo tusisinkane olw'omukaaga olukolaki oluddako.